Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Abenzikiriza endala mbabuuzizaako nnyo mikwano gyange kansubire buli omu gyali ali bulungi nkwanirizaako ku channel yaffe Shifa the Hustlers Media. Ngalo olunaku olwaleero nkwetedde ekipya bannange ndi wano n'omukyala omu ku balwanirira eddembe ly'abankuba kyeyo abali mu Middle East ngagenda kubeera nga atubuulira ekibiina kyabwe bakiyita batya okyegattako otya era gwe munaye Kadama ali eyo ng'oyita mu kunyigirizibwa mu kusoomoozebwa oba nga oli Ssekadama mukwano gwange vidiyo eno giwaakinga eggweeyo ne woba nga toyita mu kusoomoozebwa jjukira nti omuwalabu ono nnyanja buli kadde esobola ofuukuuka olwaleero aseka oba essaawa eno aseka naye kawungeezi ne bugenda okutuuka mukwano gwange nga yakyusizza dda kkala munnaffe ono agenda kubanga ate munanga atubuulira butya bwe tusobola okwegatta ku kibiina kyabwe ekyo era atubuulire bisaanyizo ki ebyetaagisa ow'omukwana. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Osiibye otya bannange? Nga neesiimye okukusisinkanako. Nange okusanga. Mbadde ng'eyo nga nkulaba ku social media okola n'abakiziti kyeyo initiative abalwanira eddembe ly'abankuba kyeyo. Ekibiina kyammwe kino ogenda kubeera ng'okitunnyonnyolako ndowooza. Kikola mulimo ki, tubeegattako tutya? Okusookera ddala nga kwebaza okusa buno okweyanjula n'okubabuulira tukola tutya era biki bye tukola. Ngaaza amanya gange nze Ashana Mugabo abasinga bamanyi nga ndi omu ku balwanirizi b'eddembe ly'omukuba kyeyo mu Middle East ng'era bino bye bimu ku bisaanyizo si bingi nnyo naye era nga kyetaagisa omuntu yenna ng'oli mu Middle East n'obigoberera oba n'obiteekako nnyo ekirowoozo. Esookera ddala ekibiina bakiyita Kyeyo Initiative Association era nga director waffe bamuyita Mr. Oroka Kenneth nga akikulira. Tulwanirira eddembe ly'abankuba kyeyo si nti nno muwala oba mulenzi bonna tubatwalizaamu nga tulwanirira eddembe. Tetufaayo nti n'okikula ki, tetufaayo nti n'ali atya, tetufaayo ku nsi oba oli muna Uganda oba oli muna Kenya oba biki ffe tuliwo okulwaniriza buli ssekinoomu abazze mu kitiibwa kye buli ssekinoomu. Nga wombuuziza nti ekibiina kyammwe kiyamba kitya oba kikola kitya. Ekibiina kino oba association eno eyamba naddala oyo omuntu ali muzibu. Ekibiina kyaffe kiyamba kitya, kikola ki era biki bye kikola. Eno association eyamba omwana ng'ali mu buzibu naddala bano boosi we amukaka okukola ekintu kyatateekeddwa kukola kyatasayiningira. Abamu bagenda nga tebalabye na kontrakiti zaabwe naye n'atuuka eyo bali mukaka kukola kintu kyatateekeddwa kukola. Kati awo akampani weeba egaanye awo association eno weeringiriramu naye era niwaba nga tayogedde na association eno naye nga yaligestalinga nayo era tukwatagana ne kampani ye nesobola okumuyamba omwana oba musango gutya oba gutya naye nga tulwaniriza omuntu wa wansi oba nkuba kyeyo yenna kubanga abaana tugenda ova Uganda oba bagenda ova Uganda ng'ayagala kyusa mu bulamu so si kugenda kubonaabona kukola kintu kyatateekeddwa kukola. Ekyo association kyekola. Kati ate omuntu ali eyo nga talina buzibu ye temumwaniriza? Naye tumwaniriza, tetulina gwe tutayaniriza. Buli muntu buli ajja tumwaniriza kubanga tuliwo okwegatta kulaba nti n'emirembe gibaawo tuterengera mu bulungi mu bubi naye nga tuli kyekimu. Nga tetunnaba kweyongerayo n'ekirala nina ekibuuzo kyempula kyenjagala nsooke nkubuuze nga sinnakyerabira. Omuntu we yeewandiisa nammwe kitwala bbanga ki wenva ku kyeyo biba biwedde oba ne wemba nzizeyo musigala munteekako amaaso oba nziramu ne neewandiisa buto? Nedda weewandiisa omulundi gumu era woba omaze okwewandiisa toddamu kwewandiisa mulala oba omaze okwewandiisa
n'oba ogenze mu nsi yawe era mu system oba osigadde mu oli era tusigala tukulondola yonna gy'oli. Office zammwe zisangibwa wa? Office zaffe zisangibwa Nsambya ku Sharing era wotuukaawo obuuza aba Kyeyo Initiative Association otusanga awo ku Sharing. Gwe mukwano gwange ennamba z'essimu ogenda kubeera ng'oziraba nga ziyitawo ku screen ojja kubeera ng'obakontakitingako. Omuntu okwewandiisa akola ati? Omuntu okwewandiisa twetaaga details nga passport number, next of kin, byebyo bye tusinga okwetaaga ebikukwatako nga gwe gy'ova na buli kimu. Era omu ku bantu asobola okutukontakitinga oba najja ku office ku bibiri akolako kimu. Kati ogambye omuntu wange asobola okujja ku office nabeera nga mpandiisa. Watya nga Uganda eyo nga sirina muntu gwe neesiga ndi mu kiyumba mba nyambiddwa ntya? Era naawe tusobola okuyamba. Otuwa details ku WhatsApp ne twogeraganya nawe ku WhatsApp. Oba ne woba nga tolina WhatsApp naye nga tukufunye era tusobola okukubira ne tumanya obuzibu ki nawe wooli nesobola okuyamba era ne tukuregistaringa. Kinneetaagisa ki okwewandiisa kuba details ozimbulidde sibuliddeko ku nsonga ya ssente oba temusaba ssente? Kale ssente oteekamu nga womanyi naye oteekamu zibe emitwalo 2. Ye registration. Nankolera ebbanga lyange lyonna lye ndimala ku Kyeyo oba ngenze emirundi emeka oba mazeeyo bbanga ki? Mukola naani? Kuba nsobola okuba nga gwe nkulabye ng'oluusi nga kale nga nze nkumanyi naye ng'omuntu omulala ali eyo takumanyi. Nosobola tumenyerako okwo ku bantu abamu ku TikTok, abaana babeerako ku YouTube, ku Facebook, ng'oli asobola omutuukirira n'abanga alabye ggwe. Association eno erimu abantu bangi abanene n'abakini bonna tulimu bangi era nga omu ku bo kuliko Mr. Kenneth nga wenkwogedde nga wembagambye director waffe etubeera ne Mr. Nsenjevu Fahadi oyo mulaba ku TikTok. Netubeeramu ne Madamu Fahima lawyer wa Kadama. Yes. Mr. Henry Muwonge naye mulaba. Netubeerako ne Mr. Shiti abeereye naye mu Kata n'abalala ne Kadama Voice. Waliwo omulala oba bamuyita Magiani abeerako ku TikTok n'oyo omuwala. Bonna tusangibwa era wotuukira omu kuffe ensonga yekolebwako nga bw'ogireese oba oyagala kweregistaringa oba olina buzibu naye nga kiba kirungi n'otalinda buzibu kubeerawo weregistaringa. Kati wenzijja kweregistaringa by the way nga passport number yange sigimanyi muba temugenda kunteeka mu bitabo byammwe? Tukuteekamu kuba nkimanyi abaana bamu passport oluusi bazibajjako oluusi nga tagikuba ekifaananyi kumanya passport number ate oluusi nga yandiyagadde okwegatta ku kibiina kyamu. Naye asobola naye era passport number osobola ogifuna olw'ensonga abaana babeera ne buyero buuku. Obwo buyero buuku kubeerako passport number osobola okukeberako kubanga akoko tebakuggyako obeera okasigaza osobola okakeberako kabeerako passport number n'oba ng'ogituweereza n'amanya go mu details. Tweyanziza nnyo mukwano tweyanzeege nkuba Kyeyo ali eyo oyinza mumulekerayo bugambo ki? Nkuba Kyeyo yenna ali eyo obugambo bwemulekerayo nti bajje baligistaringe ne Kyeyo Association talinda buzibu kubeerawo then alyoke akuba omulanga akaabe ate kino so neera n'abaliyo bakubiriza nga abo abatannagenda nabo basooke baligistaringe ne association then balyoke bagende in case wabeerawo obuzibu bwonna sigamba nti no bujja abeerawo naye nga in case bwebuli olwedde mu system aba yamala dde okweregistaringa kiba naffe kitwanguyira neera n'abeera seefu ne tumukolako mu bwangu. Mbakubiriza mwena okuregistaringa ne association Kyeyo Initiative Association buli omu gyali agambe ne munne bw'atyo tusobole okuba nga twekumba nga tuli balamu tutuuse ku mbeera
obulamu bwe twagenda okulwanirira obeereyo ng'oli seefu ng'omanyi nti n'olina ne backup nti n'omwalabu ne waba nga akutuusizaako obuzibu era oba osobola okwerwanako. Gwenda munnange ali eyo nga wandyagadde okubanga omukyalo ono yakolera ku nsonga ze gwe wabeera okontakitinze abantu abo osobola okubagamba bakuwe kadamba ka mulifu omanyi erya bulifu lyerisinga okuvuga oba nojja mu inbox yange nongamba nkuwa ku namba ye nakyo mbaate mukwano gwange nsobola okubeera nga nkikolera. Nindirira no vidiyo ejja naddala gwe omwana omutolosi omanye kuba erikuleeta ewaka ono gwendi naye abatali batolosi tetusosola. Amiina naye nga teweerabira nti mbadde Shifa ate nga nze omu ku kamera katulagane mu vidiyo yaffe enaddako inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.